The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku makya baga nti nsitudde tu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Abalungi abatulaba tubeebaza nate okuva ku Sabbath ewedde Sande okutuusa olwa Sande leero. Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa Kasambula eddaaza 2021. Mukuliko eyo muganda wange muto wange Jeremiah Mukiibi ow'Olugave abakuttemu kumala Sabbath wazinda banya n'agamba owaayi omuggo teguba gwa Nalonda omuggo guba gwa Natema n'akumyawo akati. Era mwebaza okuba nti asobodde okubatambuza oba okutambuza okumala Sabbath ezennya nga tuli ku liiso lya mukulu. Liiso ly'omukulu ekigendera kyalyo kuba nti abalina obulamu bwe bayiseemu bajja wano batunyumiza tulabe oba tulina kituyigamu ab'omulembe guno tuyige ku baaliwo
oba oli awo ayinza okuba nga alabika nga atagendedde mu myaka naye nga byayiseemu bingi era bimala butereevu okubanga tuba ne kituyiga kimu oba bibiri. Eno ye alternative digitalk era nga okutufuna butereevu ogenda ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo gamba nga YouTube, Facebook ne Twitter. YouTube ne Facebook genda mu search engine mu abakugu abamanyi bino ebya teknologiya oteekemu ekigambo The Alternative Uganda. Ojja kulaba flaga yaffe mulimu engalo ngeraga nti on point. Bw'onalaba abantu icons endala nga bayita The Alternative Uganda nga tebalina icon eyo then sibe baffe The Alternative Uganda era nga flaga y'eggwanga mwe muli engalo egamba nti ffe tubera ku nsonga. Owa Twitter genda ku Alternative Uga oba at Alternative Uga onaaba otulaba. In Alternative Digital, real issues, real talk. Olwaleero tulina omusajja naligambye embula kalevu naye ebirevu abirina. Muvubuka hali si muvubuka kuba kyemanyi emyaka gyekivubuka ayinza okuba nga anaatera kugivaamu oba yagivaamu so anaaba atubuulira. Ono bamuyita Norman Tumuhimbise Liberty. Norman Tumuhimbise Liberty bitono nnyo by'omanyiiko ajja kuba bitugamba naye gwe eyawulirako obubizzi mu palamenti omwaka gwa 2014 omwezi ndowooza gwali wa 6 enaku z'omwezi nga 14 6 okay. Abaganda batera okugamba abakulu babeera mu ssabo naye taito kangitwali nsiimye bongerwa newankubadde webale amala ebintu era bagamba nsiimye bongerwa nsekera esima mu nkutu otyo. Nze Norman Tumuhimbise mwebale nnyo nange okunnoonya weewaawo. Nze nyinza okuba nga nkumanyiiko kimu bibiri bisatu naye ku muntu atakumanyi amanyi omusuzi w'obubizi ku palamenti Norman Tumuhimbise Liberty. Ye lwaki gwe Liberty nga sinabaako kyenkubuuza? Ekisooka muzeeyi wange simanyi byasinziranko okutuwa amannya gwenzirako ye freedom. Gwenzirako ye freedom nze Liberty ate anzirako ye sincere ate amuddako ye perfect. Amannya geego mwe tutambulidde my dad bwatu bwe yalondanga amannya ge ekigendererwa kyesimanyi bulungi naye so enya ali kulondoola noyagala olibaletinga eggwanga lyo okakala ngoli ku palamenti. Okay, tujja tuukayo eyo. Liberty azaalibwa ddi, azaalibwawa, azaalibwani? Emyaka njogere. Okay, nga 25 gw'omwenda 1985 era guno omwezi guno omwaka gw'omwenda nga 25 nja kuba nkubyewo 36 era mba nsinga bangi abataayaya. Nja kuba mpangadde okusinga Yesu Kristu. Nja kuba mpangadde okusinga Lumumba Patrice Lumumba wa Congo. Nja kuba mpangadde okusinga Thomas Sankara. Nja kuba mpangadde okusinga Frederick Rijema n'abantu abalala bangi so emyaka nange era weewaawo mba nnawe ngituusizza. Ozaalibwawo? Ekyalo Lusaana. Aye bino Arnold ate kagira naawe kwekubya yaka mwagendayo Lusaana. Akiwa nagendayo kitegeeza nti abawuliza bamanyi gy'ozaalibwa. Lusaana kyekyalo. Mpumudde Muluka. Eggombolola y'Endagwe. District Lwengo. Kaunti Bukoto. Alia Eloni yaberanga mu Masaka. Ne kati bagita Greater Masaka because Kalwengo bakasalako ku Masaka. Ya ku Masaka kati tuli mu Lwengo naffe twetwala. Ozaalibwani? Omwami Nwagaba Patrick n'omukyala Nalongo Kemirembe Sylvia. Bamaze okuzaala gwe tebakubatiza?
ekubatiza bambatiza oba tojjukira no kyakwerebera waggulu kyakwerebera oba bagiyita batya naye Church of Uganda where I even began my primary school most likely over 92 around I think 92 yeah so that's wambatiriza muzalibwa abaana bameka tuli 12 nga second born wamma yemputtu eyo n'obukozi ennyo nasale leka naawe nasale affe twasoma nasale sijijjukira sigimanyiza natandika mpya wano bazadde bange baŋŋamba bantwala ku ssomero nga ndi muto omuuko headmaster nangobayo nagamba nali muto nnyo nja batawaanya banzizeeyo waka ntandike primary nga n'emyaka 7 that's what kibakugamba so I didn't do nursery so watandika mu P1 somero kyenda mu ebiri kyakwebera primary school yalagirwa yawe otambudde tubatambulako mu masomero ag'enjawulo primary level my dad olwokuba yali ayagala nnyo standard nga ye bwateeka abaana be mu ssomero nga byemukola tebikwatagana na mutindo nga ye bwayagala nga muyinza okusomayo taamu emu n'abajjayo era olwo essomero zijjukira ebiseera ebyo ripooti yateeka ku ssomero abaana baseka nga kabasegu primary liri awo nga wakafi kyazanga naye masomero mangi naliko ne somero bayitanga St Jude eno namasuba aba around nga P3 nga mwali bagagga manyira okusomera Kampala n'odako mu kyalo nensomerako essomero bayitanga Remera Academy mu Kigali oyali P4 P5 Kigali Rwanda basubako ne munsize ebweru twasubira ku mawanga g'ebweru so kati osomye P7 ogimaze P7 ngenze Bombo Army Senior 1 Bombo Army Secondary in Bombo Barracks era kimanyi kwe bali abaana b'abamajja basinga basomera Bombo Army Secondary mu Luweero Bombo Barracks or in fact O level for some good years never ngenda ku Modern High School kyazanga nikoleyo nawo mwaka senior 4 nenzire Bombo Army nchapa emyaka 2 senior 1 and senior 2 that's way back before most of your crew members were born when I began school so okay wano family life mukuze muri abaana kati goli wako eri bakuzadde bongeddeko mwezi 12 life yatambula etya okuba nti tata tyafuna mukyala wakubiri no basically my dad was a busy person for lack of another word nga kyesogeddeko nga musirikale because iba tugamba joining amaje 7 from Ontario School nadda mugana ga ono musajja atwala Uganda Museveni tebuhabulwa 8 mwe 3 around so ngabera busy my barracks here and there and indeed ngabana abasirikale bwemubeera at least for me nze omu eyabiranga naye ku lusegere nga tubeera bwabanga ina walaze system n'obuyimba mu barracks nga zaawo beeramu definitely nga any other family ey'abantu ey'Abafirika especially manyi era okuvumirira abantu abakozesa ekigambo humble that it's an abuse of English abafamily enjavu ngaffe growing up becomes hard. Naye bwe yasomerako omusize ebweru ntwebera mubaavu wapi n'omudinga akugamba yabadde bweru nga bwolaba Sudaani waliwo yabadde atusese obadde ku ofiisi eggulu mbuno bagana abaana ba South Sudan okubayita abasudaani mbu buno babayite foreign students bayite gye baagala so being in Kigali for 2 years wasn't because it was a but because my dad was passionate about ensuring that abaana be bafuna obulamu obwenjawulo which in my view ng'ogyeko ebirala ebiyinza okuba nga tebyagenda bulungi because ng'omuzadde omwavu naddala nnyo ng'akolera gavumenti ng'afuna emitwalo 10 mu giijo okulabirira abaana bano bonna so the best you can say is to say it has been the grace of God. Kati mukuze muri 12 kiba kitegeeza babanga anoonya abaana be omutindo ku musala gwa mitwalo 12 kiba kitegeeza nti buli ku baana 12 mwana alina kufuna omutwalo ku ssomero. Ekyenjawulo ekirimu nti era ine ettaka era kyaliyo era nga omwana ba ettaka nga so abantu balima tutema amatooke simanga kungula bijanjalo kasooli ne mujamu settled naye nga basically we weren't surviving on his salary because honestly
it was little naye era mwendo deza yango kwa deza lintono era ne fees ebiseera ebyo report na posting sometime ago mwajira twasolanga fees siringi kakaga so sente zabiranga nazo nga that mizali nyingi nenge era visa viku kulaba asuda kaga abana 10 ati fene twabiranga musomero gumu so ogenda okulaba nti usanga abantu abana abasoka balinga basoma at that time or either nga bamuti banazalibwa nze bunatandikira okusoma basically of course by P7 twali ndoza abana nga mukaga or around so abamu balinga ati banatandika okusoma until kati abamu batandika okubeerezamu kubanga ati yabalabirira nga naffe tandika okumuva mu ngalo in one way or the other nga tutandika okwebeezaawo for that reason. Nja kubuuza ebibuuzo ebimu nga nerifaringirako obanga neteeka mu kifaananyize life gyenakuliramu neyo kuba kati nze njagamba nti zesayambala ku ngatto paka secondary eyange ku bwange naye kati muli 12 ffe twali toto tuli abaana mukaaga ewaffe ne muli 12 nsuubira nti namwe ndowooza tewayambala ku ngatto nedda ate Arnold katonde katenze mu nnaku yo ogambye wabamufamiry enjago era bwe tunaba bawumuddemu ngenda kusooka wano kyemmanyi nawo sapatu ze nayambalanga nina emyaka abange 3 around nzina nkuuma ebyafaayo sapatu zange nzina kyemmanyi bwe zimuno mu nyumba ne suuti kawunda suuti enkambwe so tayambalanga engatto. I should thank God first of all and my parents. Chakwera primary school family ya my dad Nwaga Patrick yambalanga engatto yokka abaddangawo okwambala engatto yali headmaster n'abasomesa abamu staff basically so abasigadde it's the only family yambalanga engatto so nkuba nnaku yo fikambala ku ngatto yambala ku ngatto tulina Norman Tumuhimbise ono ye mukwanaganya oba national coordinator gwayise omukwanaganya w'ekisinde ekya the Alternative Uganda social movement nga kyatandikanga Jobless Brotherhood era nga mu mbeera eryendala y'professional ye ED Alternative Digital naye ng'olwaliwo tetukyayiza ED wabula tukyaziza activist ow'esaidi eri era tujja kwogera ensonga ezisinga nga twogera ku nsonga za bulamu mbeera za buntu so si nsonga za byamawulire oba kuba yasoma ebintu bingi munamateeka tujja kutuukayo eyo tumanye amateeka ago agapracticinga ddi lwaki yasoma amateeka mu koosi zonna naye nga tukyagenda maaso oneyo Alternative Digital gwatulaba kyosobola otukolera saawa zino sharinga video and live program eno gisharinga kati gwatulaba kyosobola otuwa kulango oba ebirango kulanga naffe tuli TV ya online sobola okukolera akalango sobola okukazanya sobola okukolera content sobola okukola oba olina mukolo gwo oba video oba luyimba tulina obusobozi obukolera oluyimba oba obukwata embaga y'omukolo gwonna oba live streaming oba broadcast oyinza okuba nga olina abagenyi nga 100 oba olina abagenyi omukolo guli international mweyagala babere ku Zoom Uganda n'ebweru byonna tutuukirire enamba eyo ya Airtel eyita wansi awo oba osobola okuba ku 0783 04 77 85 onaaba otufuna Norman uyo oli ku ssomero mwe kama abala ku ngatto ffe twasibanga amawolu kiba kitegeeza mwalina obusobozi obwambala engatto mwalinga ne butifini ewamu amawolu breakfast ewamu ku ssomero break time mwayitangako mutya ekisooka kya byonna batulaba my dad oba our parents weren't rich people naye ate bali bagagga mu mutima nga bagala nnyo amasappe ebintu ebirungi nga babyagaliza ffe era family yaffe yabeeranga ne bukonteyina kyo nkijjukira bulungi akakonteyina ka rawundi okasaanukula nowabeeramu kagundi aka white nga era wansi balina ebasoosayo then waggulu nga kalinga kakayina then obako ebira byeteekemu naye Woshua did. No. Sha. Gwana matoka ga bulijjo. Ne lumonde. Bade manyi gali majijjago. Because ngolumu nga my dad dwa bavudde Kampala basically mumanye emigati gya kuba yiwaka. Nito miza gisiba forever. It's once in a while. Naye particularly nze si kyejo si kinze nakula sijja mawulu. Nganze mu family yonna nimubuuza baganda bange nga nsirya mawulu. What my parents would do basasulanga ku kusomero ku staff nga bampa akatogo ka siringi bazabiranga 10 that time around
kati nga nze bampa katogo akamatooke sure deal nga akamasomesa kasinyi 10 naye ng'ebisigadde byonna tuyisanga era abaana abalala nga what I remember ng'olumu mujja n'emmere of course kati ebintu bigenze byonooneka biggwawo olwa empalana n'obuteeyisa bulungi basically naye nga bakwatanga emmere ne bagiyiwa nga bafuna endagala ne bagiwaawo family ya gundi neighborhood ya kati ne mujja ku lunch time ne mukola ki wamu era ngo basanga beesooka gwe wasibye eki mbu nasibye muwogo tumusembye kwange bakuba akadde muwogo osobola okujjamu ekibaje n'odduka nakyo paka mu kiraasi kati nga muna osooka emmere eno eya bulijjo mugoyo matooke mugoyo abatamanyi mugoyo abaana abato batenjo moddu mugoyo simanyi gwa basoga bagwe gumono gwa Uganda kwanga waliwo gwe bakwatanga embidde embidde ne bagifumbiramu ebijanjaalo then ne bagigoya ogwe wamwe olaba kati badde obusa ewafu omugoyo ne mu Buganda wano gwaita omugoyo biba bijanjaalo ne lumonde nga biba bisositedde wamu anyway omugoyo gwe twalabanga eyo erwengo mu kyalo bawatanga embidde bakitekamu ebijanjaalo ebikalu then we bijja ne babigoya so gwaita omugoyo kati gugwa lumonde because ne lwengo yo nga lwengo sibali minyumba lumonde so kati ebyo twakolanga omugoyo kati nga baana nga bakola ekyo mwesooka mmere kyegenda okusookawo mmere kyesimbayo so emmere eyasookanga nga kitegeeza yembi era emmere gye batreasuringanga ennyo nga muwogo ngoyo oba lumonde nga yesembayo kubanga sawa yonna barosikinga bamukuba akadde omuntu alondawo lumonde nadduka mu kiraasi naye ngaekyewunyisa mu byonna tolaba nsi ku kyankalana I don't remember seeing people nga banaaba engalo nga bagenda kulya era nga bamaliza okulya imagine amawolu nga bwe gabeera ng'ayisa bwebali amagalo mu ssubi nadduka emisingi so awo obulamu ne butambula in my P7 we were twali bana 15 by the way in my P7 15 mu kiraasi wasigadde bonna ensi wegenze tukuba engumi gyetuli tukyali wano awaka life generally yali etya okuba tulaba abaana abamu wabirawo ow'omwejo n'omugamba bw'awumula agende wakojjawe gundi ono mwana wa maama abira ku lusegere ono mwana wa taata ewammwe awo tebaba batemaatemanga ekisooka up to now my parents were they were and still strict simanyi bakiyita mu luzungu si bukambwe strictness doesn't mean bukambwe no naye ndowooza abantu abakola ki tetwatambulanga kyekisooka kyetwakyalanga ndowooza nemuze gwange okuba nga nesibira mu nyumba olunaku lulamba nakula bwentyo tetwakyalanga simanga mugenzi wasenga simanga bikoze bitya nga mubeera waka azini waka kera kumakya lima nkumbiyo gimalirize genda ku ssomero vaayo genda okima amazzi nonya enku waka so tetwakyalanga tetuyina wantu tetwakyalanga mpozi ngera mugenzi nabo bino bagenda ebushenyi mu kyalo waabwe ne mukyalo nabo ne mudda naye nga si bino mugenda omuleke wagundi nno ye ng'olusuku ng'olulekerani enkumbi ng'ogirekerani enkumbi ziba wali nga zibalinze kati teri kwebuzaabuza nga mubeerawo 24/7 so we didn't move anywhere. Muze ki gwakola n'ogamba wabula emyaka gino abaana bange tebagukolanga? Do I even have maybe omuntu okunyiza ne musirike ne kutunuulira and sometimes I find it awkward. People think you are punching them indirectly. Ninga wasigadde I want to believe maybe with the time you will also meet my parents with the time and interview them. I want to believe I was one of the most disciplined people and all of us are disciplined because kiboko yabangawo nga mumanya emizingonya yo gibaawo kubanga nalo nga sobola okukuba kiboko kuva wano paka nga mu town so bwogenda ku luzi nomanya kyeyakolanga nga awanda amalusu mu compound ku ttaka nabagamba agamba kiwantigaza koma mbe mwagalukire so gana amalusu kala nga mukomyewo era odduka okimanyi naye ng'era shuwale nga weda weebuuza ng'era logic teyabangamu nga ne bwabanga ogenze pozi ogenze ne mig era ogenda okumawo nga ngera okudduka emisinde n'okomawo so kibooko engunjula ey'ekigunjufu ezabeeranga ewaka nga teziyinza kuleetera kufuuka kataala kweyisa nga bweyagala so basically we are brought up by strict parents. With my dad yankuba mulundo ogwo tiyanzako mukono nkanira pension ya Arnold gwenzirako bamuwadde pension bazisalangamu bamuwadde pension ya rubber konze nze nepize sigenda kusomera pozi nga mpadde pension ya rubber
Chukanga ate pensi yabe ya mukuru. Ngenjoga inaku bwe bagamba omuyaye yanziruse emisinde. Aka jukira bwe bakana kato osala mu bitoke bwoti. Kati osala mu bitoke nakitomero bana agwa. Obuyenga busu. Kiboko zeyongera. Bwate kakengalo katono noza abantu ali mu ddwaliro. That was the first time and the last time my dad came to me, and I think I was around P3 I think. That was all. But my mom, tukuba in particular nze, my mom, ngojoka tukwati akadi, tukuba inze nganze yako paka senior 6 vacation. You misbehave bodi yawo webuza buzolinga ku lubalaza owulira oba mweyini oba kimugongo amanga kuba musota. Kati shaping nze nganze kino bank up to senior 6 vacation, and it has really enabled me to be a focused person. Yeah. Kiki kiwakola mu buto kyo wejjusa? Nobera onogamba ha amazima kyo nali fala kyo nakikola naye nali fala sali kikoze mbe kubanga nali mugezi. Mu buto. No, there are two things. I think two things, two events. Ate bujomba banyumiza mwetu bera ngati tuli bya office. Bujomba kuba ekibozi ne bagamba how I was in P1 or P2 nenkopa mwana wa mitango ba Judith, one of the names. Na bisangula nadama naandika answer empya tabu nengwira ene nzija mu zero. What I remember most like ene nakopa liliye to put on my exam. I was matching where naja nankumbye lisomero bayitanga St. Henry, I think, one of the two. Then, like being a kid, the stubbornness of hiding in, not in a dining or a store, because we have a store, a waka, ngabo ogenda mu kisenge baki ewaka tukita ekisenge ky'ebintu batereka masuwani bisepi kati ngolumu bedawo mujja isukayi n'omununa n'onyumirwa kati wakereta nga mama wakugamba agamba yimirirawo wayimira kati wamuganda obalete mira kikobida wegana mutwalide isukayi kati batuma wano with sisters with the brothers bagamba mugende muletende birwa munga bagireta ogero kanga wena ojudde metta sukali mwerere wena ngolinga kachira fe wafu wabanga ntongo bawuteka muzingo nyo kumanyi. So those are the two events, but now what else? I think those are the only things I think I have done, and I'm like, still, I mean, kintu kicho wakola awake wamu. Nawe mutima mulio gamba nti abazade basanyuka nokutukwalira basanyufu. No, more primary. Abana bela kuzili bagenda kuseka. Primary we were 15. By the zina soko kujamo 13. Pangi najamo 13 in our school, and I was the first one, the whole chakuli the primary school. Gumanyi eyunga benza no kwamba zengule. Chenda mwenda, najamo 13 it was. But mwe bajitanka mbuno super second grade. But I bana super grade. Super. Batajemo second grade super. And everyone is happy. Yes, I think that was the best in my view at the time. Because katabana no enyama sijayo meka nayo mwana wajirayo 13 ekyakwelebera bwalabayo twafetsana na midali kororo ngaba hero era wali bade wenteekateeka twantabye government eno etwenge midali okujja mu 13 mukali akasomero because kinadde kugamba nze my P1 okutuyigiza okwandika tawandikanga mu ttaka so ngojja wena niseka uniform kyekyo notuka kusomero bakuteka wansi wekiti ntandika okuwandiika A kati ng'olina kumiza okumala olunaku lama wandika A yokka enene ne mukoma olunaku olwo kumandika A entono kati okusoma alphabet eno gimala ennyukuta 2 mu mmeka eyo tamu eba ewedde kakati buli kusoma ennyukuta emu ate kumala oziwandiika ekiddawo kati kuziyimba A enene A entono nibalaba nti tebanyumidwa kintu kino just bwebano mwekibanga basoma batya sound no A enene A entono eyo tamu ngeggwa bane yane A E I O U nebwogira bwoyamba kabukkirira bano talent zona nga tubanazo bagande mu kuyimba ezo bazanga what vowels something A E I O U almost ngoro kenyini nga ntandise okukoka oba muyimbi already so bano abasomye naku zino bafiiridwa bingi, but of course it goes with okukyuka nti twawandikanga wansi w'omuyembe naye ng'ekisooka kya byonna nga kukekereza kubanga muzeeyi tasobola kukugulira kitabo kyonayonoona era bwe twa upgrading okuva mu kuwandika ku ttaka kati ng'awo balina okusala mu kitabo nga mukigabanamu awali butayito wanawali amanya subject ya name kati nga bakiwa omukulu bagobako akana akasemba wansi
era kano bakasala emabega wabeera n'ekino bagitanga mirundi multiple something nakabiri mabega multiplication table. Yes, kati awo watandise ku upgradinga naye mucho twayiga okukekkereza n'okukulira mu bintu ebiriwo. What is available, what you have, living within the means. Living within the means, tugenda maaso tugenda kuwumulamu katono nnyo gwe ow'omulembe guno nga weetikka ensawo y'ebitabo 12 mu kiraasi oba mu kibiina ekyokusatu. Gwe ngolowooza nti abazadde nti gwe asoose okwata ebitabo ebingi bakugambye nti mwaka gwa 9 n'okudda emabega abantu abasinga abagenda kusomera nga tebasomera na nasale ekitabo babasalirangamu kisalire era nga okukakana family baba y'abaana 2 buli kitabo ate nno kyalinga kya 32 naye lwaliro amasomero gasaba black book gwekyo yigamu ayakugambye nti they lived within their means. Ekyabeerangawo omuganda bagamba nti ekiriwo kimala enyindo y'enkoko bulijjo kyekibeera ekyenyi nabo bwe batyo yembe mwe bwakulira. Naye katuwumulemu tukomawo wennyini awutandikiraawo obulamu bw'ebitabo by'ekitundu vis-a-vis mwaba omulembe guno abaana abakwata dazini namba nga munjuwa owa P3 oba owa P1. Katukomewo. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo okulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera.
naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Butereevu mukulike eyo mu kuwumulamu okwo kutabadde kuwanvu oba oliawo kuwanvu okusinziira ku bwomi oba n'engeri gy'olaba mu puroguramu yaffe. Nyinza okuba nti kuwanvu naye nga kugwa olabyenga okuwanvu. Bagamba okuwumula tekitegeeza nti otuuse naye mpa ku lwendo lw'amazzi aba tasabye wakusula. Naffe tubadde tugenze okufuna ku lwendo lw'amalombe era ndowooza tukomyewo. Bwe twabadde mu program nga kitundu ekisooka omugenyi waffe yatusuubiza engatto oba sapatu era ndina essanyu lingi okubalaga nti mu myaka nga 3 omugenyi waffe olwaleero ye yafuna ku mukisa nayambala ku ngatto zino zaali za umoja umoja kuba ebiseera ebyo yaliwo nga omwana ajambadde ku kitundu famire ye newe banjavu naye eba yankizo ku famire endala era ndowooza sapatu ebiseera ebyo tuziyita ngatto zezino za umoja yali saizi ndowooza nga 3 ez'abato n'atusuubiza kawunda suuti fawamu twalotanga ndoote nga tuwulira mpulire manye ekyagisa kawunda ye president kawunda yajja ya Uganda nga yambadde kawunda naye omusajja Wuuno nali ndaba bifaananyi nga ndowooza tezikyaliyo naye ndi wa mukisa nti omugenyi waffe yeefuddemu n'agitulaga. Kino nno kituwa ekyokuyiga mu abazadde. Bino ebintu bya makulu nnyo eri memori z'abaana ate ensigo gy'oba osize mu mwana nti abaana basomesa keeping records oba record keeping ne bakoosa ennamba naye omwana wabanga tiyalaba abazadde be nga batereka ebifaananyi mu alubamu nga tiyalaba abaana nga abazadde nga bamuterekera ebintu ne bali musomesa record keeping mu myaka 3 fayiro zizowulira nti kooti fayiro zabuze. Reason being nti yakula tekiraba yakula tekirimu. Gwe mugaso gwa programu eno eriso ly'omukulu byalabye abishalinga naffe ab'omulembe guno oba oli otufunemu ekyokuyiga. Gwe omwana wo ow'emyaka kale sijaga mu myaka 2 ow'emyaka 15 kiki kyalina ewuwo ky'omujjukirako nti waliwo emyaka 3 wali obufaana bwoti wabeeranga na kino ng'ogyeko okumunyomeza nga n'abamu obupapula bwa katikisimu oba baptism card temukyabulina abamu empapula birth certificates temukyazirina naye nga bya mugaso eri abaana n'abazadde abamu mu Buganda wano akalira ka mugaso nnyo naye abazadde abamu abandi abakati temumanyi nabulira bw'abaana bamu naye nga ba myaka 5 sookuno okusoomoozebwa gye tuli. Norman twawunzise ng'otegeezezza nti akatabo mwagabana nkagabane. Mwasinzira kuki okugabana akatabo kano myaka bugezi mpisa nungi oba yaberanga shwadiro nti wobera mukulu gwalina okufuna side eriko oba wandika amanyi. Ekisooka abazadde nga bwe ngambye nti abazadde abasinga ebiseera ebyo ngera ne kakati abasinga tebabiranga na ssente so basically n'ekirala nga bakulaba nga abeera agenda okudiibuuda nga teri mugaso gw'amaanyi kuwa kitabo kinene ogenda okiwandiike mubi enene entono naye ng'owandiika omuku baana bange atera kunsesa muno awandiise volongoto naye nga musanyufu I have written volongoto kati ng'omutayinza kuba kitabo kiramba otwandikemu volongoto so nga balina kisalamu otwaleko ekitundu naye niwala ati famire zabeeranga obi ennyo nga tebo bakisalamu emirundi 3 awo tira ng'omwana ayita akantu kalinga luula naye nga bakisaze emirundi 3 nga bagoberegana ebiseera byali bitabo ki musana yabiranga musana ne budget byabiranga bitabo bibiri wa flamingo in fact flamingo wabiranga flamingo musana budget later alone then wajja pick fair epapuleza white naye ng'okuwa ekitabo ky'olupapula lwa white oyinza n'ogenda ku night prayer twakubako eŋŋumi nga twagala ekitabo omanyi dazini mwagirangamu ekitabo kyoma 2 eyabera ne covers 2
so nga akiguddeko baba engumi yinza okunyoka mu family so bitu byabeeranga nti olwokuba sente zabeeranga ntono naye nekira nti bitwakolanga twabeeranga ntitubimanyi nga teri kudiibuda kuwa mwana kitabo kya kinene kati nga penso shuwadini ng'omwana omuto karaba nga okagaya tolatuuka na kusomero nekikuwesa penso eriko raba nga teri mugaso gwamu kubanga tebamanyanga na mugaso gwa raba ngera gwe giraba nga sweet ng'omwana kasomuwa penso eriko raba speeding agirumirawo awo wennyini nga tanava na mudiiro so nga n'omugaso gwe kuwa penso eriko raba nasigwe gw'amaanyi oguli awo at a time so nabwe tutyo netukulirawo naye tukipambana paka ati bwe tuli tugamba omwana bwe myaka 3 nayambalanga ezo sapatu takkiriza because tulina obugwagwa obuli mu baddugavu abasinga nti ebyafaayo tulina kwirabira ku Napoleon bateeka okubeerayo museum ya Napoleon museum ya Menelik abe Germany n'abalala naye ate nga buti bwantandise nti ogamba muntu ti emyaka 3 mabega sapatu zizino naye ne maimamu nalongo yafuba okuuma ebintu bino kati naffe kiba kituwa ekyokuyiga nti naffe tuyinza kujaajama ebyabaana baffe tulina obateekamu omutima obukuuma ebyafaayo kubanga emyaka nga 5 balukaaga okuva kati sapatu ziyinza okubeerawo shwadiri nga siriiwo naye nga mwezigamba omuntu muno zo sapatu zayambalwa emyaka 5 mabega wajjajawo emirembe nga 8 mabega era activist bwati zino zalinga sapatu ze n'ekifuuka ekyobulambuzi so zitandise okunganya collection yange bwe Mukose baganda okunganya endongo yo naye nawe okugoberera n'obuyimba ebifaananyi nabiraba nga gwe masiki wazambala mu G12 ng'omanya ensi tabwe erigigwira so awe tuli abalayi baffe abalungi ndowooza muwulidde akabadde kalowoozo y'ensonga lwaki tuleeta program bweziti obeeko nekyokuyiga olwaleero record keeping gwe omuzadde naawe omwana tulaba ob'omulembe guno kya mugaso nnyo kya muwendo nnyo nti museum tebakira bukezi kuzikola naye abantu be bazikola so tezekola zokka ate museum etandika n'ekyo kyolina kyoteresa olwaleero kyokozesa olwaleero mu myaka 2-3 kijja kuba ekyobulambuzi mbadde bamanyi nti mwambala bumoja oba mnigiina musokedde ku mulembe gwammwe abaana bato kwambala engatto ne sapatu akulaze nti ye yazambadde ne kawunda suuti tukyagiraba tubuuse tujja kuba tuwakasavu kanyama kitujjukira eno gye tuvudde nga tukibuuza katuyingidde secondary ofunye 13 zo ku ssomero lyonna gwe hero banatera nakutongoza kukuzimbiramu monument ey'ebyafaayo oyingidde secondary mu G12 myaka emeka egyo 20 years ago is it 20 years ago olwokuba nti muzeeyi wange yali w'amagye infact si yali akyali ngayagala nnyo abaana be bayisomere mu masomero era ago ga barracks era yansabira ekifo mu Bombo Army Secondary mu 2000 Bombo Barracks mu Lwero district yoga nga ndi mu barracks nga ntutteyo excitement yokwagala okusomera mu byamagye of course nali nayo kubanga osomera mu barracks nga olabo bawakabe kubanga ne neighborhood amasomero gonna gatutyanga nga kati abana Bombo Army Secondary jukira ne badge yafe yaliko mundu 2 nga zekozeemu nga bonalaba x nga wansi ziriko moto ngeri knowledge is defense ngekyo kakituwa esape kyasiyinze ku nsi kuno teri kintu mwana yali asomedde mu masomero aga barracks army schools atali proud ngekyo kanga fe twerabanga abasukkulumye ku baana abalala because okusomera mu magye kati nga mwe mutiira abasirikale omulabanga bulijjo gwoba weeraba nga oli mutulubeero era nzijukira kazini nga tali army commander nga atera okujja nekusomera gamba mwe temukolanga nsobi nemugenda nemukola emirimu emirala mulina okukola emirimu gy'abazayi bammwe ate nga tugamba temujoininga nga polisi awo basikawutu mulina kujoininga magye so bwetyo mayi muzeeyi nanfunira ekifo Bombo Army Secondary mu 2000 bwe natandikira senior 1 mu Bombo Army Barracks yes of course awo nawo olutalo oluzibwawo kola subjects zabeeranga ba 16 at a time. I remember oluganda nalukyayirawo mu senior 1 sijjukira nga nkola physics ne chemistry ebyo byo nga kabwanango n'ababisomesa nga tubeera twegwa emisinde so yeah kati awo secondary ebiseera ebisinga evolution yokuva ku mutendera gwa primary otugenda mu secondary wabeerawo excitement wabeerawo okubuulinga wabeerawo transition eyo okyajjukira experience yo first day at school first of all waliwo excitement yokwambala empale empanvu
teri muntu asomedde masomero gano aga bulijjo atakinyumiddwa kwesala empale empanvu. Esati ya white did not excite me because Remera Academy wenasomera P5 ekigali twali twambala sati za white. Katika excitement kanzibwa mu nga era kizibu nnyo omuntu okukkiriza omwana we primary asobola kwambala sati ya white. Olaba ne kaakano erwengo omuntu kwambala sati ya white bakuba ne meeting wesati noza kutibasa sabuni the next people have kati ngokwambala sati ya white yokka it's a plus naye kati excitement yanzibwamu around 97 when I was in P5 mu ekigali nokwambala empale empanvu then ne life yokuba nti ojja ogenda kweyalira obuliri obubwo olina akatanda akako osula ne case yo ku buliri as in it's more or less ku muntu abadde nga amanyidde bagitanga kidima when we were young omanyidde kidima kuba enkumbi yo kuva ku makya paka kawungezi kati ozimuka some bit of independence tugenda keera ku makya otereeza obuliri gwosalawo besuka ojoza after a month oba after 2 oba butajoleza ddala it's up to you kimunga olaba ofuuse nga ali independence one way the other then definitely nekino ekyokuba nti oyagala ove erwengo ocrossinze district ovudde mu Lwengo oyingidde mu Masaka Mpigi Wakiso you get Kampala then Luweero district ogenda kusoma n'abaana ab'enjawulo abava mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo that excitement. I for one hadn't been nayisibeerako mu barracks excitement yokuyita mu barracks omwo olaba abasirikale bolaba kubanga nalina that anxiety nga nteeka okumanya abasirikale era nze ndowooza mu baana ababeeranga mu masomero ebiseera ebyo bayinze taamu eyasooka senior nga buli ranka ya omusirikale mu Uganda nga njimanyi because I was passionate about first of all ngojja kola muzeewe nga yamba uniform I was so passionate nga njagala mmanyi ngera ranka nzimanyi kuva mu senior one first term nga mmanya ono ranka yeno paka one era nekifaananyi kyazo nti ono bayitawo ranka bweti ne bweti ono bwayambala bwati enugundi pips zino bateeka ku tojiyo ki wa ranka bweti so that excitement ngera bwe tugenda mu kyalo katuwumudde otuza meeting tuva okwaya weza n'abasomesa kapteni n'abayina amayinja ngayi kati nga baba bambi bakatala bafe mu kyalo gamanya amayinja gabanga amayinja genyina go stones gamanyi mayinja kwatani banda kukibegabe kati ngo ino bagamba nti jeno abana ex bweti abera ko n'obuyinja buno buddayi bwe bweti brigade abera bwati ne bwati ono simanga obutoji mbulacho bamu myusa mu kitoje ono bamu myusa so ngabyo nabina by fingertips nikitwetera okuba nti tukulanga we have that first of all love for the army naye n'okuba nti twagala nnyo nga nayagala nzinga nnyo okunyonyola abantu ate nga sagala kunimba nti ate meja ate abeera bwati ne bwati ate nga twafunanga obuzibu okati twasomeranga amasomero g'amagye ng'osanga bannakyalo batudde bagamba mbu meja geno mbu lieutenant kano aba asinga meja geno mbutolaba kino kyekisooka ate kino kyekinene kati ng'olina ofuna obudde obuyonyola abantu bagambe nti nedda eno ranka ebeera bweti ne bweti eno ranka ebeera bweti ne bweti so nga that excitement ngetulimu nga naffe okubanga twewananga okuba nti twabeeranga mu bantu abaali nga bato naye nga bamanyi ngenda okutuuza abantu n'obanyonyola ebikwata mu barakisi eno ngera bayitha abantu basuubiranga mu barakisi babeera abantu balwana oba bamanyi osomera mu ssomero y'amagye mbugwe bakutwala kusoma bwakadogo era nga babeera ku kyalo bamanyi musoma amagye ngera bagamba Sarongo akatwara abaana be omumahi betwala abaana be omumaje nga bato because of army schools nga bamanyi ife we are training ng'abasirikale and yet twali naffe nga tusoma ng'abantu abalala ababulijjo. So kati ogenza mubarakisi y'amagye ovudde mu civilian environment ebisa ebisinga coping up ng'ojja okuba nti gwaliwo byagala naye tebakubuulinga oba tebabuulingako mulake bombo amisaala bayo wana babuulinga tebyaliyo because tebabe encouraginganga naye nga n'ekisinga mu byonna abaana abasinga babeeranga products z'amasomero ga primary ag'amagye Masindi barracks Masindi army boarding primary n'amala kati abaana bagenda okubeera nga bw'emitima gyakaluba so tolina kyomukangisa naye n'ekirala n'abasomesa twabeeranga nabo nga 90% basirikale so there was total discipline remember ng'ojjako okuba nti ebintu anyway tunadda mu maaso olwokuba nti ebintu ebimu byonoonese mu nsi muno naye teri institution eri disciplined mu nsi muno nga magye so n'abaana baabwe naffe twakulanga nga mubeera disciplined as your parents so there was total discipline nga teri ku boarding nga era omwana wa senior 4 by then my bombo army secondary didn't have A level by 2000 ninga omwana wa senior 4 nga yalinga
abeera ye supreme abeera waggulu kila kisembayo naye ng'ate kukulaba obwa senior wano bo bweyisa butya ng'era babufaako nnyo ng'obwana obuto. So there was nothing like okubulinga abaana in my school lifetime. So meaning ebintu nga strikes, demonstration, tumabirabako ewammwe? Ng'oggyeko okwewussa ostrayingigga otya mu barracks. Era bye twakigezaako when I was in senior 5 military tolaba mbadde pulenga military wano wakisekka. Military yali nkambwe eyayingira mu awo wennyini ku ssomero nga mulinga bagenda okujja ku gavumenti. So kati okukalakasa mu barracks, it was just so awkward for any person to think of okusawo okukalakasa. Naye I think emirundi gye nasomerako mu barracks bomu army in particular gyali emirundi ebiri gye nalabako attempt okukalakasa. Esooka olutandikawoko nga neesimbye okuba head prefect ne banfutya nk'akalulu bakabba ningamba barracks tugenda gikyomeka akalulu tatumanyi 2-5 naye nga bakomanda bange omu ku bakomanda by the way mwali mumukyaliza ku mpewuza mu omu ku bakomanda bange yali Alice Amon kansala yes gegamu ku majege na land forces nanisibirako olukoba Alice Amon nga y'omu ku bakomanda mwebali abaana bangi nga nali musinia 5 nga bali muba musinia no basinia 2 kungu ono mwana kungu akola wababa TV agona gali maje gange mundu menye sinia wanu nga maje we gali nga kanu kanu mani makwata mutya. Yes, so basically that was try to geza ko kala kasam barracks. Ekiwunga kino akawunga kamwe quality yaberanga etya? Olwo twabiranga mu barracks akawunga batwanga kibalisa kamaje nga Ministry of Defense yatulabiriranga as a school and entire staff. So I cannot say muna kawunga akabomba amekali kabi no. Ngojeko ebintu ebidala of course nga amasomero of course amasomero galaisi amasomero galaisi banga fees yali mitwalo esatu mukakaaga secondary. So you can imagine ningo kuba ino kujako beba ino kola simanga development fees simanyanga PTA bakungoba koko gwa school fees oba government ya feelinganga wao lokwa katawo mujasi nzo muko babiranga babanja kusomero 24/7 abamu bera mwemanyi nti ono bajja okugoba shuwadiri omusomesa akwebuza gwe shuwadiri kibaye tona sasula oti so nga mwemanyi nga babira bamanyi mwe basokera ko kugoba. So nga ne mutwali 3 mukakaaga nga mbota ne katamu muzeyi wasoka nakusimba ngo mutwala awo ngo deposit yawo so deposit yawo mutwalo awo ne muyiri baziba mbiri go kwego babo amanyi bobango zali mu family za fesa bavu osoka kufuka mukwano gwa basa director na head teacher awe kati nga gwe bakugoba bati onduke emisino gende babasa no megaira bwa kuandikira akachiti okomewo era nga akachiti ko banako era kati awo era nga tugenda mu maaso gwe mutufuna nga waliwo abaana abakujjukuju nga manyi sigincha ya basa oyabera chaliwo mwikindazi nakupira sigincha ya basa kati tabwe jjanga basa enyini yazogoba nga zene ekitabo kati ngomanyo yakufeze akachiti ke yakuwadde gulo limu tekagenda kukola kubanga basa banga bakufojingidde ka sigincha ka basa nga kukiriza manti bayiwanikako allow no man to attend class as his parent comes next week nga yakusigincha kati kolo kana kachiti mwana bakakuwa nga gulo limu kolo enkera basa ya joko egobera nga kachito kaina mu nsawo no man kati gwetabwe okubiri tekagenda kukola olokukwana ina sigincha ya headmaster na ina sigincha ya basa ati basa bajjola kayo ka headmaster ba headmaster bajjola kayo ka basa kati jukira siku maraga mukwana kufuka mukwano go kwako nebigendera ku terms and conditions apply ajiza kwagaze kitumbuwa kati ina bitumbuwa bibiri bya kujajamya ambato chiwemu kola sigincha ya headmaster na kola sigincha ya basa chwako kati yakutoiza kuriskinga toiza kubona bugaggo obu abatulaba abalungi kyagenda mu maaso eddakiika ziri kwa musanvu zakayita ku ssaawa 12 ndowooza tulinayo dakiika nga 8 okubanga show tugiwunzika naye ninayo comments wano abatugobera n'abalaba tubeebaza kuba aliyandobwedde omumbejja nkulaba kwoli kyaguba Robert Katongole webale nnyo gamba nayo kwoli Kanso Odulu Anthony webale nnyo producer waffe agamba anyumiddwa show naye agamba show twebale nawe bale tugoberera tulinawo n'agamba ndowooza Elizabeth Musitwa Jeremiah abuuza
okikakasa nti ezo umoja sapatu za umoja zizo oba olonzo oba olonda za neighbor zotulaga kiwandika mu luzungu Jeremiah mukibi tali wala naye agenda azironda amanyi kyangu zironda eno chapatu ojiraba eno ngina gikumanga byafaayo umoja teri by the na quality ena kuziteza kwera bwe so Jeremiah mukibi zero sapatu zange okay ne kawunda sibanga njironze choka maneno kawunda nayo njironze byonna ebintu byange jebiri tubiyina era my mom nalongo yakuma ebintu bye nebifaananyi mujabira babingi byonna galale ebintu bijjudde nti tubireeta kulaga abantu nti ebintu bwebikuuma obulungi bibeerawo kubanga ebintu byaba Napoleon ne n'abalala gyebiri France mu museum gyebiri naye gwe wewuunya wano n'emmotoka eya Museveni katugeze mu 86 nalabakawo ku TV nga balaga banoonya motoka baya binayisi bayani wali motoka yawezaabo neza president abamu nga teziriyo nenga weebuuza motoka zisaanuuka si mu nnyumba zakubwe enkuba nezisaanuuka neziyenga nezigwawo so obutakuma bintu gubaddenga mu muzigo abafirika okusinga kati nja omu ajja kutandika a personal as in a private museum okunganya my collection and keep them there. Yeah. So nga tunatera okuwunzika ekitundu kyaffe okubajjukiza ababe baffe tukyalina ebitundu bingi oba episodes nyingi okutuusa bwe tunateeka ku lunaku lwe obulamu bwa leero so bwe tukusaba obeereko oyinza ekyali ekitundu ekyakikunyumidde manya kyeddako kijja kunyuma okusingawo muganda kyagamba nti kikajjo nti nga enya kikajjo bwe yabeeranga nti olwaleero bw'okirya ekyogenda okuba nga ali kiwoomu nnyo kuba otandikidde waggulu ogenda ng'okka yagamba ekyali kikajjo so na wano olwaleero tusuubira nti sho yaleero bwe kunyumidde eddako ejja kuba yanjawulo okusingawo oba bwe batekunyumidde nkakasa era nzikiriza nti eddako ejja kunyumira so okusinza woba oyimiridde naye nze ekisinga obukulu kuba kuyigamu bantu kusaba ngowa YouTube subscribinga ate onyige n'akadde bweteekayo video yonna obenga omanya nti gyetuli owa Facebook liking tugoberere tusigala the alternative Uganda ye page tukyali bombo ame bombo barracks bote byekalakasaako bali batiitizi bali mu majje nga batya okubagirayo emizinga naye tanatubuulira emmere bali yankuya abasirikale yabajasi oba babeerangawo ne quality eno yabayizi eno yabannamagye eno yabasomesa ewamwe akawunga kamwe tekabe akafu nti ebijanjalo birimu kawuukumi ate simanya akawunga tekayidde twalyanga kuya defense yasapulainganga buwunga ku ssomero lyaffe naye kyenzijukira anti nakugambeko kwekalakasa kwemanya okuli ku record ka mirundi ebiri okwange nga banzibya akaluluko bwa head prefect 2.5 naye ate ne musinia wanu nga ndi musinia nga ndi babayitanga banyongo nga nkyali nyongo emmere genda ebula ne batugoyera akalo kamuogo abaana kye bakola basooka bakametta ku ofiisi ya head teacher nga bonna bwetonya ku ofiisi yonna naye ng'ogyeko ekyo tewabeerangawo kiseera ng'emmere eguze kubanga baraks babalikanga akawunga ka UPDF nga kekalabirira abaana n'abasomesa because esomero ffe ennyini yabeerangawo eriri mu tunabombo amen second twagendayo ko sometime nawe eriri mu barracks makati so nga budget ya defense gye bajjanko obusente obutono bwabizangawo essomero eryo nga tunamaliza ekitundu kyaffe ekisooka okusinziira ku kitundu butambudde kiki kyewerabidde oba kirabidde okubuuza ng'olaba omulabi waffe alina kyasobola okuba nga ayigawo oba ng'olaba nti nkibuusizza amaaso ninga bingi ageke kyali wano byebintu bingi mpozi kyali kyexciting ennyo mu primary olwo nti nakugambye nakunyumiza nti nno ffe katonda tuyambanga twatambulanga nga muzeeyi waffe oluma tuyite Kampala amasomero ge Kampala ntufuluma n'eggwanga nzijukira nga tuli ofurekodde amanyumizaako bwe twafuna ticca wa SST ng'asomesa ku passport naye nga ticca atusomesa passport tamanyi bwefaanana kati ng'abuuza mu kiraasi muno ani ayimanyi passport konze nkubuzeewo ng'omukono gwoli waggulu nga mugamba nze passport ngimanyi simanyi bumanya nini muzeeyi wange akolaki agiyina nankuba akamba mwana gwe nomani musoke mukubire mu ngalo ez'amaanyi speeding sha neetereza n'ekikalu neetereza
bw'osobola ogamba muzeeyi wo n'atuyamba nakwanzika ku passport eyo n'ogireeta nogamba passport enkyangireeta naye kyemmanyi osomesa teyeebaka kubanga ne kawungezi yampita nakuba akama mwana otakayiba passport noleeba teragenda passport kati ngende ewaka naye nga nange kwekaza nga neebuuza ye Saalongo anaagimpa kubanga nayijjukira si ye wamaanyi mbu yemugagga ennyo mu passport bwenabula kati nga mugamba nti tubadde ku ssomero ne bagamba kati Saalongo ne musika eryo nga mugamba wenda bakuwana ku ssomero mbu gwalina passport weka mu kyalo muno ne mugombolola kati ne baagala kintu eki tugirabeko Saalongo yeevuddemu atumizaawo ebbaasa aguze ebbaasa kati agindaga bw'oba ogiwaayo ogikwata bwoti page eno kati nga ndaga era zino sokola passport ino boji flipping about ngojiraba mwaberanga mu this coat of arms boje tegeza boti ekola game boji ebera zizanya awo kawo nga nange mbafunira naye meeting yali kusomera ngeni mun headmaster staff yonna nejja ngene basomese passport ifana netya page kati bo crossing egwanga kati bonga bamanyi bo crossing mubayuza mo papa ne balusigaza balage munno crossing egwanga ne bagamba no bo crossing because we had been in Kigali nga nalamaga museyi wange bastappinga nga ne stop mwebuli kati ngamba gamba bo yingira mu gwanga crossing border bastappinga mo bo komawo bastappinga mo so ne ukola meeting kusomero nga ngino basomesa akidasi ya SST passport ekoletya efana netya bwefanana bwegwako bakola bata because my dad had coached me already passport butya bwekola nga nangi nenzibira nenga bamanyi Aisha mutabani w'omusajja ina passport awo kawo nga mevu golya ko bulinga bana bagala ebuze byali bisinga kawo okwalaga ku passport so it shows nti buli wantu obeera even in those schools obeera nawe nga omanyinga bagamba muno waliwo olwoyavalanga ne mwavu munaku yito mwavu kati nawe waliwo obeera mu bannakyalo nenga tigwe obasinga gwakulabanga mu America nga nawe olina obafuna mu time zo n'obatereeza kati awo nekyo kyatu exciting nga nti olwo twatambulanga ngera family fava manyi oluzungu kati musimanyanga bino kwambala kati era nebuuzaako nga bagamba twagala abaana bakyakwerebera babeerenga baana banwagaba my dad abaana banwagaba bogera oluzungu speak English nenga kati nga nze nasooka okuwa strategy ey'okwogera oluzungu lwampaka ku somero strategy ndeeta eriwa yakwambala kigumba kino ekigundi kisikal kyente ati jukira fetwa bakwambazanga kigumba kyonna kisikal kyonna nga bateekamu muguwa boyogera Oluganda bakulengera eri nga bamanya tabu yakugwiri nanyini Uganda ngero kulema akolide kakole ngamba kati awo nanti byaberanga touch card you speak vernacular touch card tabu ngosanga so kintu akipamba nakuva kubanga fa musinyano nga tugamba beat me if you born me you think enyongo is not your people mimi nyini naye kati ng'olumu nga tabu yakugwira omwana bino omayibambi bayagala okwajuwinga mutana yogera luzungu gagamba me speak vernacular me nenga babuyesonga mu oloma gamba you like you speak vernacular you so twakipamba nakuvadda it was exciting of course being in such schools and it's been God's grace that we are where we are now so oluzungu tulutereeza naffe tupambana n'abebuddo tusoba nabo abebuddo simanga bikiganogano ga swiswiswi gana amasomero amanene yagaba ediga ne batenje bano bakampala road simanyanga sa bampe kuki njagala kusiba cake do things be in the store ebyo so tupambanye nakyo wetuli so abalabi abalungi bagamba nti okuwumula tikuba kutuuka ndowooza mutukkirize akatoni katona sibula kati kimanyaga kujjukiza bino mbu am I the one Nengo bagamba I am the one not me I am the one speaking vernacular not am I the one I am the one so I am the one so I am the one I am the one nenga mugenda paka mu staff room nga yewosa ko teacher no he's lying I am the one speaking vernacular that was life back then in Chakwera primary school so abamulembe guno abasomye okuva mu nasale nga mufu oluzungu temusekera ffe by the way bwe embogo mu luzungu nonsekera ate zakusekerera 1 ozungu sirwange 2 safu na foundation gye mufunye abamulembe guno Erais Ebeneza okuba nti nze nsobola neba edigo oluzungu abalinga abatamanyi lutoolo naye nga yega oluzungu okusinga olutoolo nze nkyebeza mukama nti I can communicate naye mani yakugambye nti yasoma nasale naye oluzungu olwaleero tasobola kumubuuza abadde conference zemulabyeko nga ali ku luzungu lwerere so nze ndowooza nti it's all about determination mutukkirize olwaleero naye mbajjukiza nti oba oyagala kulanga naffe olina birango oba oyagala tukolere ekirango oba tukuwandikire content olina content gweyagala
oba olina mukolo gweyagala ku streaminga live ku mikutu egy'enjawulo egy'emitimbagano oba olina ab'enganda zo bali mu nsi z'ebweru bali agadde okugoberera ebiri e Uganda bigobeere mu nsi z'ebweru oba olina omukulu naddala nga lockdown oba nga tuzzeemu okuŋŋaana ng'omukolo gwo guliko abantu 1,500 tusobola screens ez'enjawulo ne tubalaga omukolo gwonna buli ango ne bw'oba nga obadde ku mbaga so okulaga bali ku reception ebiri ku church ebiri awaka mu kaseera ke kamu ne basigala nga bagoberera omukolo so bwe totya bw'oba nga olina business oba olina embeera ng'eyo enamba eyita wansi awo ye namba gy'osobola okukubako gwewa Airtel ate gwewa MTN nkusaba bw'oba musoga kwata bayiro oba muganda kwata kalaamu owandiike enamba 073 04775 gw'Olungereza the number is 0703 047785 onaaba otufunye buterevu alternative digital naawe omupya kuffe nga leero lw'osoose okulaba video yaffe okulaba shows zaffe zino we are the alternative digital we are real issues we'll talk changing social media narrative fe era ng'osobola okutufuna ku social media platforms ez'enjawulo nga Facebook ne YouTube tukozesa the alternative Uganda namuwa aba Twitter we are at alternative Uga tunaaba tuli ku malusu na dokoli abalungi abatulaba awalungi tewaba wammwe engoma mujaguze beevuga ebunyolo ne weeyuna nodde wammwe Buganda ate bagamba abalungi tewaba wammwe embwa teswa mu katale newankubadde mamulimu ebirungi munzikirize nkume wano Sunday ejja tugenda tandikira watubuuli eriko omukulembeze era bw'aba yali okulembeze bwamugenda butya era omuzimu gw'obukulembeze oba omwoyo gw'obukulembeze gwamwambala gutya gwamwambala nga kitambo oba gwamwambala nga mwoyo mutukuvu awo sijja kusookawo. Uganda is born again. Mubirabye mubiwulidde And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. mubyenyigiddemu We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. ebimu mubitegeera naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe byabaffe byava ku ki era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. bino n'ebirala birindirire buli lwa sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi.